Tulinayo era abasibe abalala basukka mu 10 Baseru Nkuuma ng'ate baabalonda bakansala Bankulunziza Fred bangi nnyo abaana ba Migadde Kasimu n'abalala bangi nnyo bali eyo ekitalya mu mbeera embi ennyo. Ti amakomera gajjudde bannayuganda njagala kibategeeza amakomera gajjudde nnyo. Njagala kubalaga nti mu woodi mwe twebaka bakayita Kagongo nga olaba zino microphone bazipanga naye kati mupange emigugo mupange enku museke kumukumu nti kasita ozuukuka n'ogamba nti kogendeko emanju okomawo n'onoonya wabadde osuze nga tolabawo. Ensekere gye ziri nti ensekere weekuluma oyagala okwetakula n'oyesanga ng'otakudde mu mugongo gwa munno ekitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo. Bannange bannayuganda mu kuba omulanga temukendeza maloboozi gammwe eddoboozi lyammwe ge maanyi gaffe kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso abaana bajja bata naye nga njagala kibagamba kimu tulina okulwanisa kooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo bagikozesa kunyigiriza abantu batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu ffe tetwatidde. We are not scared. Yes. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bannayuganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makaago noji preaching aba neighbor bonna noji preaching eggwanga lyonna. Bwe tutyo tugenda ofuna enkyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti nooba nti tutidde bino bye batukoze waliwo bye baasiba n'okutusinga. Tuli bagumu tetugenda kulekeraawo. Teri kuzikiza. Yes, people power. Our power. Our power. People power. Yeah, man. Banaye, people power. Our power. Our power. People power. Nze nsoka kwebaza Katonda atukumye nga tuli bumu nga tuli wamu nga ate tuli balamu. Nenebaza president waffe ne legal team yaffe nti mwebale nnyo butatulekerera butapowa. Nenebaza bannayuganda bonna basobodde okubeerawo ku lwaffe ne mukyalira family zaffe ne muzigumya ne mutubeereramu ne mujja mutukyalira mutugumya. Bannaffe abali mu makomera be twasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde naye be twasanga ate ne batugumya nnyo ate ne tuba kimu. Bannaffe bali mu makomera bangi nnyo abatalina misango abatayitibwa makooti. Kooti tezikola. Teri ali kitalya amanyirwa dda mu kooti. Teri ali kitalya amanyiddirwa agenda mu kooti era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba. Nze nno nenewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga 2 buli lunaku ne babateeka nammwe olwedde basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe Kagongo ku Kagongo woodi musulamu abantu nga 15 mulina beeramu 3 n'okusoba ne mutuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nenebaza muganda wange Nubyaliri Nubyaliri webale nnyo okubeerawo ku lwaffe. Baganda bange mwenna mwebale kuguma basibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina byakuvunaana ne baba baagala okutereka bakwasa kooti maasho olina amasasi 4 n'ogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriyo tebalina kye batuvunaana. People power. Our power. People power. Yeah, man. People power. Our power. People power. I don't have much to say, but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail.